Webale nnyo bale ddala gwagoberera Motion Media, webale nnyo webale ddala ayongedde subscribinga yongerera ddala ogambe ne munno naye aberenga subscribinga likinga commentinga ensonga zonna zitambule. Kiriza nkubuuzeeko nti wasuze otya ise mu kunyigirizibwa ku makya ga leero naawe yasuze obubi ng'oli awo ku buliri. Nyongera kukwasa Mukama Katonda nti yekale katubeerere ekikubagizo. Kaakano nno gentuuse nago agokyayo kya kusaawa zibadde 12 ez'enkya olunaku olwaleero amawulire ne gasaasaanira ensi yonna nga we waliwo enjaga ezuuliddwa mu maka g'obukulembeze bw'eggwanga erya Naggwadda, eggwanga Nantameggwa, eggwanga eddene, eggwanga enzo gamba Linaggwadda. Enjaga ezuuliddwa mu maka g'omukulembeze w'eggwanga erya Amerika. Heavily traveled area where many White House, West Wing, I should be even more specific, West Wing visitors come through this particular area. Atulaba naawe atugoberera ku nsonga zonna ezifa mu ggwanga n'ensi yonna. Njagala okutegeeza nti amaka g'omukulembeze w'eggwanga oba amaka g'obukulembeze bw'eggwanga erya Amerika gite United States of America ezuuliddwamu enjaga. Amaka gano bagayita White House. Munnange kigambibwa kiragiddwa ku mawulire ag'ensi yonna ku mukutu ogwa BBC enkya ya leero nga we waliwo enjaga ezuuliddwa mu maka g'omukulembeze w'eggwanga erya Amerika, oyo nga si mulala ye Joe Biden. Munnange kigambibwa nti enjaga eno yazuuliddwa era ebitongole ebitali bimu, ekitongole ng'ekikulembedde mu kunoonyereza kuno kyekitongole kya Secret Services kyekiyingidde mu nsonga eno okulaba nga kikola okunoonyereza kifundikire kimanye ani eyaleese enjaga, ye yagireese lwaki, yabadde agireetedde ani, yabadde yiye oba siye. Atulaba n'atuwuliriza. Gwe munnanga agoberera ensonga zino zonna njagala okwebaza nti weebalire nnyo ddala okuba ng'ogoberera ensonga zino. Kaakati okusinziira ku mwogezi oba kwasaganya ebyamawulire mu maka gano ag'obukulembeze bw'eggwanga bamuyita Jane Kalina ategeezezza bannamawulire mangu nnyo nga ekitongole kino ekivunaanyizibwa ku kunoonyereza ekya Secret Services bwe kitandise okunoonyereza era mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwatuuzizza mu maka g'omukulembeze w'eggwanga oba g'obukulembeze bw'eggwanga eryo. Ategeeza bannamawulire nti ensonga zino baazitegeddeko era nabo bali mu kwewuunya awaayinza okuba nga waayise enjaga eno okutuuka ng'eyingira mu maka g'omukulembeze w'eggwanga oba giyite kokeyini okuyingira mu state oba White House. Era ategeezezza nti baweemu buwi kaseera okubanga bakola okunoonyereza kw'ensonga zino zonna. As you know, this is under the purview of the Secret Service. They are currently investigating what happened over the weekend, so I would have to refer you to the Secret Service on all of this. But one thing that I can share, that I'll share a little bit more information. As you know, the President and the First Lady and their family were not here this weekend, as you all reported on this, and as you also know that they left on Friday and returned just yesterday. Where this was discovered. N'agamba nti ekisooka bakivumirira bwe baba nga waliwo eyaleese enjaga eno n'agiyingiza mu maka g'omukulembeze w'eggwanga. Wabula agamba nti omukulembeze w'eggwanga ne mukyala we enjaga eno gye baasanze mu maka gaabwe ku lunaku olw'omukaaga, omukulembeze w'eggwanga lino Joe Biden ne mukyala we babadde tebali mu maka gano era babadde baafulumyemu. Ekitegeeza ani aba yaleese enjaga eno. This is in their purview, and so we're going to allow certainly the investigation to continue, and we have confidence that the Secret Service will get to the bottom of this. Okusinziira ku bamu abaakolako mu yafeesi eno aboogeddeko n'omukutu bwe ndabyeko wano ku mukutu ogwa BBC nga boogera bamuyita Hanga, ategeezezza nti emyaka 3 gye yakola mu kifo kino oba mu maka g'obukulembeze w'eggwanga oba amaka g'obukulembeze bw'eggwanga eryo talabangako kintu nga kino. Wabula n'agamba nti abantu ab'enjawulo bajja okulambula mu kifo kino era ne beerolera ku maka g'omukulembeze w'eggwanga nga bwe gabeera, nti wabula wabeerawo okwekebejjebwa okw'enjawulo. Kaakano naye yeebuuza enjaga yavuddewa okutuuka okuba ng'eyingira mu maka g'omukulembeze w'eggwanga eritali ggwanga ddala, etali ku lukalu lwa Afrika, wabula eggwanga Nantameggwa, eggwanga erya Amerika. Really crazy, because it is not a location where somebody could just
drop a bag of cocaine, or maybe they had cocaine on their fingers and the powder was left somewhere. It's very hard to envision this. I'm not saying it's not accurate. Clearly it is. It's just hard. I'm really having a hard time understanding how this could have happened if it weren't for a tour. Now, we used to give tours when I was at the White House. If you work there on the weekend, it's often, except for the few people who are working, it's usually you're bringing in friends, family, and so on to do these tours, and they're leaving their items or they're leaving things where where this cocaine was found. And so my guess is that it was somebody on the outside. Kati agamba nti okunyonyeza kukka kwe balinze kukomekerezebwe olwo bamanye ani bagenda kukebera ku kamera eziri ku maka g'omukulembeze w'eggwanga lino, ate bakebere buli kifo kyonna okulaba nga bazuula ani eyaleese cocaine oba enjaga giyite enjaaye mu maka g'omukulembeze w'eggwanga. Jjukira awuliriza n'atugoberera ensonga zino zonna we zijjidde ng'ebyobufuzi mu ggwanga eryo bitandise okubuubuuka era ng'abantu abeesimbyewo 11 bonna bawenja obuwagizi nga tutwogerera Donald Trump naye yaggulwako emisango wagindaba 34. Gwe agoberera omukutu guno oba YouTube channel no nkusuubiza nti genfunawo gonna mu kanyomero konna ngenda kubanga kutuusaako bwe weekuumire bwekumizi ku Motion Media. Nze Omulangira Junior Moses, Ssaabasajja Kabaka wangaala lukoma nantawetwa nantalinnya mu kateebe, Ssaabalongo Ssaabafumbo gunda magulu nnyondo.